بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هدينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. إخوة الكرام المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. atenderezebwa oyo Saabatonzi, atenderezebwa oyo Mutonzi eyatonda ebitonde okuva ku ntandikwa y'ensi eno. Allah Omutonzi oyo la sharika lahu, atalina kimwegattibwako mu buli kimu, mu bufuzi, mu bwakatonda bwe. Abange mu buli mbeera yonna Allah tabaraka wa taala yekennyini ye talinaako kimuyimiriramu wadde. Assalamu alaikum. Talina kikola kitya nga naawe bw'oyimirira mu maka gonoga nti nze semaki Mungu bw'akuvaamu n'olaba poota ng'ayita ewuwa ekiro ku ssaawa 5 ebiddirira naawe obimanyi, n'essaawa 5 njogedde zaawala ngalaba gataliiko nfufu buli lunaku. Assalamu alaikum. Seeka wama omusanga buli kanaka walaba gataliiko nfuufu, ng'osanga omukyala mutadde mu ntebe yo. Assalamu alaikum. Omwami ali mu maka galaba gataliiko kyakubiri, ali mu ntebe yaani yannannyinimu, ne bamuwera n'essowaani n'ali ago bajja kukooleza badde mbakuwe. Kati ate wallahi weewuunye abantu abo batabuka. Assalamu alaikum. N'ebiso ne bivaayo, otandika otya ne yeerabira nti ate bw'agenda n'agatta ku Allah abamunyiizizza n'okusinga. Allahu akbar. Ate gwe bw'ogenda okweraguza n'ogendako mu ssabo oba n'ogenda mu byobuwangwa ng'ogenze kwabya ennyimbe kukola buli kimu, oba oyinyiiza Allah olunyiiza olutabangawo era tayinza kusonyiwa okujjako nga weenenyezza. Gwe bw'obikompeyalinga Allah katutonda, basiramu, Allah katukola ki? Katutonda, katuliisa, atugabiridde n'obusente bwe tulina n'amaanyi ge tulina. How can you otandika okumugeraageranya n'ebya bulijjo? How dare you? How dare? How dare you? Seka gwakangambye how dare you? Banaye tubeere ba mazima. Allah ebbanga lyatubeereddewo lingi ate nga yakyatubeererawo paka. Olaba teweesiba irizi ng'oli mu lubuto lwa maama wo, Allah n'akugjayo, kati ojagaza ki? Kati ku maanyi g'olina ne gwe wali tolina mu buto waliwo weetaaga irizi, twogeze amazima. Mu lubuto n'obuwere ne mu buwuka ne mu busajja bwo wa weetaaga irizi.
ndabako nti wandibadde omuwere kati engeri gy'atasobola kwekyusa awo tumuwe muyirize muyambe naye osobola okutambula essaawa zino okutegeerategeera buki bulungi n'omulimu Allah gukuwadde nodde mu kumujooga nozaala abalongo n'owemula nga mumuyigiriza empisa muyigiriza empisa abalongo ne muwemula. How dare you? Toyina enjawulo n'abataasoma. Sekalisa oyina enjawulo n'abataasoma. Waliwo baasoma oluzungu nga balaga nti bamanyi naye ne beerebera okutegeera obutonzi waabwe. Tuli ffenna nga pulofeesa ogenda emmanju atala olupapula n'aleka amazzi ate ne bamugamba amazzi gateeke wabweru w'ettoyireeti n'anaaba nga avudde mu ttooyi ttooyi gy'ova ojja otambula wallahi ne bw'otambula nze abali abanjulira bw'ogenda awantu nga tolina amazzi ne weeyamba ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kozesa ebikookooma mafunfugu siwe kiri tipi ovaayo toteredde kubanga tolina maki era paka lonoonya amazzi ugakola ki naye omusajja ategeera obulungi n'omukazi ng'alaga nti yasoma ogenda omubuuza nti nze kulira makerere ndeeraba ono osaana kubeera wali ku katale nga gwaweereza ematooke kuba tolina kyokulotya. Omutonzi waffe Allah tabaraka wa taala yeetaaga kusinza nagonjebwa na bugonvu bwa namaddala n'ayingira ekyaki n'aleppuka n'akuba endongo n'abuuka ne bakuba eŋŋoma n'abuuka nadda eri ne bw'abanga mukazi we yakusaba ebintu ng'abuukabuuka mu nnyumba tosobola muwa yadde ekikumi. Balirwana mu nnyambe kyekiri ewange omukazi abadde atya mumutwale mu ddwaliro bw'abuuka mbw ate kati gwasinga gwatendereza tende sincerely speaking oba osinze omutonzi olaba mukulemeza eggwanga abayita wali bonna basirikale bayimirira buki butengereze teri kwenyeenya ate gwe mungu gwe wenyenyezaako era bw'okona ku bawala eno bweyambadde mini eno bw'otuuya neno bw'okala bw'omaze okutendereza ogendaka onoonyaki. Salamu alaikum bannange ekituufu ffe nnyini ffe twejjako okubeera nga twerabidde nti yatutonda gy'ali kuba bingi ne weebaka obudde nga bwebuzibye tugenda kuba tugenda tukole tutya twebake ne weebaka nga tolina yadde geeti ekukwatidde ku nnyindo yadde omumwa yadde amatu yadde emabega n'okuba otulo n'okeesa ku makya n'onaaba feesi n'ogenda ku mulimu bigayiri sola wala Allah tabaraka wa taala atubanja okumutegeera laylan wa nahara ekiro n'emiki n'emisana. Abange obulamu bwe tutambuliramu tubanjibwa okutegeera omutonzi tutuuke mu maaso ge nga twamutegeerera ddala awataliimu kyekubiira awataliimu kuteeka mu sayansi yenna abategerekera bulungi. Mu budakiika bwe tulinayo olwaleero tugenda kutunuulira ku bintu ebimu ebisinze oba ebimu ebiviirako omuntu okwerabira nti Allah asaanidde kusinzibwa n'atuuka obbiwa tayimu Allah n'amuwa entono. Oba tegerekese bulungi ebintu ebimu omuntu byeyesigamira oba n'abiwa obudde ne bimugayaaza okutegeera okujjukira Allah muwa haqqi ye. Naam ntegerekese bulungi ebintu ebirabankanya omwana Adamu ne bimujja kusinza Allah n'abeera mugayaavu ng'ekituufu obugayaavu bwe yeerabidde nti omutonzi ssaawa yonna amuyinako obuvunaanyizibwa. Kumategeese bulungi naam mu mbeera eyo nga sinnagenda wala. Salamu alaikum. Mu mpeera eyo bwibaada bw'edduniya nga busatu bwe tukola Allahu akbar. Omupiira Arsenal Manchester Liverpool Afcon nam
Liverpool Manchester AFCON nga byonna bye twogeddeko ebyo n'ebisingawo Tottenham leeta Premier leeta Champions League leeta ani gwe bukyobeerawo byakusooka gwe muntandikwayo wabisanga byakola betya tomanyina yabitandika gye yava tomanyina kigendero lwaki yatandikawo omupiira na ate nga bwe babigutandika tebaliiwo bo batandika ekizibu kyabwe ne kigenda mu maaso bo Allah n'abatwala omuntu agenda okufa nga ku mutima ayinako akida ya mupiira football annasu yahubbul kapira kahubbillah ayagala omupiira nga bwalina okwagala ani n'okusinga Allah era omusiraamu bamukuba nayingira eswala nga obusungu bwaliko naam ekibanja agenda kukiwayo ku lwa Arsenal masha Allah kati gwe n'ekibanja kyo Allahu akbar basiramu salamu alaikum atugeza omuntu agenda kuwayo ekibanja lwa Arsenal ndoza Arsenal wangaale ng'eyinako poloti ewuwe abantu twagala eby'emipiira ayagala nze kizingiramu nti bya mizannyo na bya miki bya mizannyo kuba eriyo atayagala mipiira ng'ayagala ebikonde na ng'era bamukubira Roman Reigns ku wrestling oba omugjeeko omutwe na omupiira yahe seka gubayo ne saawa 5 oli n'atula mu kibanda ku saawa meka nga tasumagiddemu yadde second egi AFCON kirabika saawa 5 ng'omusiraamu ali mu muki ng'atudde mu kibanda ateredde naye mugambe nti kad iqamati ssala otulo lwe tujja appetite yogenda emanjulu erinnya kadi iqamati ssala n'okugendako okulambula ku kyaliwe bwe lituuka abange omusiraamu asobola okukukyawa kubanga toyagala ttiimu gyakola atya ne mwawula ate abadan abada awataliwo ndi Mungu ajja kulamula seka Uthman uzonga batoli seka abasiraamu baawula omupiira gusobola okwawula n'omusiraamu nagandi owagera ki ndi waseno ndi epiki sigirinya kubanga gisanzeeko ekipande kyani bwakutegeera ni oli wa Manchester bwakusanga ku kkubo tayagala ssente zo genda ne Manchester zonze sigaza Arsenal abange mubitulabankanye ebya Arsenal ne Man U ne Chelsea nani Mungu yabitutuma salamu alaikum eriyo Mungu yatutuma omukyala bwakubuuza nti essaawa zino munnange ng'oluddeyo nti owange tombuuza bava nakunkuba vayo gwepite paka mu nnyumba obusungu bw'oliko ova kiro oyingire essaawa 7 otuuse bakkubye oyingire tolina ne ibada gyoyagala kukola oyagala kwebaka toyagala kusumbuwa kubanga ekikuli ku mutima wagwagala wenna n'oggwayo ennaku ekuluma nga bakubye we bamuseeka bwakuba uliza nyiri tiimu eno wewangula gyawagira ne bwakusanga oyimidde ku kifi ky'enkoko akikugulira nakuwa sadaka tulijaliya olye kubanga bawangudde tasobola kukuwa kubava ku saala jjuma wabula Arsenal kakubye mashallah sente ze tezimuluma oba ntegeeka bulungi abantu batuuka n'okwetta wallahi nagandi ekimusiza kiki bamukubye mubadde mu mutabani wo muzzukulu wo mwennyoko
yalira ttiimu nti olinamu ssente seekaze abasiraamu atula wansi n'asooka akubalira naga nti twaguza asooka miliyoni 100 aga nga mu nsawo anoonya ku myezi apatayiti ya miliyoni 120 ne2,000 zonoonya. Lwaki tokkakkana n'onoonya omutonzi gwoba osinza omukolereko byo bituufu? Omusiraamu akyajinga essimu abe TV n'agibeerako mu budde bw'akazannyo nga bali mu kwogera ku analysis y'emiki, era Mungu akuveemu oginyigeko switch nti off, ojja kuwulira. Bw'atakuwemmula ajja kusala oluyi mutuuka ku poliisi kubanga wakutte ku leediyo ye nga boogera ku ttiimu ye. Otandika otya? Abavubuka gye tuli, abavubuka gye tuli balamuza abantu ng'abalamuza ennyama y'ente. Twaguze gundi kati oyinza okugamba yagenzeeko n'atula ku lukiiko abagula kati ono wallahi mulimu ebintu byengattagatta ng'omuntu asaana kubyesonyiwa. Seeka oba ofa kinabi gwe baguze si muganda wo nti agenda kuleetera ssente Uganda. Nze wallahi naddeko ewange mu nsonyi obagamba kino, naddeko ewange omusajja n'akyogera bwogeza nakati looni, mumanyi looni seeka okuwa omuntu alinga akwazise si bwe kiri? Kukwazika okuwola simanyi naye bo bali bakozesa ekigambo looni. Ate looni nti abasiwuwo sawa yonna abaddayo wa era akuwoza yasigala asasula ono naye mukumukuwa waliwo gwe baagala nti baagala simanyanga emitwalo gya dola simanyanga emeka we yazze mu gye Uganda nakati mulimu miliyoni 150 mwezi nga bawola wozi muntu kuva mu ttiimu adde tebamutunze bamuwoze buki nenga ndi nedda ebyo si byaffe. Muviiramu omuntu okubeera nga atandise n'okubeetinga kuba yeefudde kafulu mu kubitegeera ng'ate buli wayingira beetinga oba taddewo olutalo wakati wo naani ne Allah. Kitegeeza gojja kusaalanga ng'akapapula kati lisiiti zijjira ku ssimu yaahe tebakyalina bapapula bo bakyafuwaza lisiiti zijjira ku ssimu abanga ali mu kuwandiika waaka kumba ali mu kutayipinga kya munange gwachi abetinga tosobola olinga wakugambe etya bwoba wetege okubetinga obubetinzi buli bwonyiga bwotinga obetinga singa kakute mu buchafu bw'omukyala kuba kibi nnyo. Omanyi gwe okuteekawo olutalo wakati wo ne Allah ayimirire eryo yimirire no mulwane na okwate jambia Mungu ngoro uli ku betting. Lwaki tetumatira alqanaatu bilqalil tukubereko nakatondo ke tukkiriza nti Allah katuwadde tuleke inenko mvuka mbufete tulina emirimu giri ku ssimu ne mugandi kati bwe giba giri ku ssimu boy ebitoddamu kunsemberera kuba nange Ibilisu yandincankalanya. Lwaki tutuuka osanga bantu omukwano tubiwadde mungi kubanga ekisoka kya byonna ebintu ebyo biraba ebiseera ebisinga biri mu budde bwa swala, biri mu budde bwaki, biri mu budde bwa ibada. Goloza singa abavubuka bali wano singa tetujjudde nomanyi gye bali Arsenal Manchester batudde gwe tuula nam thaniyan ekyokubiri ekitututte tubyogerako mbikujjukiza okendeeze bireke kukyaya muntu mwenye tukamaso ga Allah nga statement jowa oyiraki wa muchawa alinga wagira Liverpool walai yali wenale muzenga wabimyufu ofaki nam nagamba ekira kyenjizako abange abasiraamu twagadde nnyo ennyimba kotadde n'abayimbi. Assalamu alaikum. Ennyimba kotadde n'abaki
bitufuukidde ekizibu. Osanga omusiraamu ku library nga ali mu kusazisa kapya. Numubuuza kapya ke kaliwa nti Kimenke yafulumiza. Akapya ke kaliwa mbwe Kimenke kyafulumiza kati awo. Gwe ne Kimenke mukwataganirawo. Munyimba. Oli muyimbi, oli DJ, oli muwandiisi, oba gwatambuza. Obeera fani we. Bambya oli wakyamu. Wabanga oli musiraamu alina okubeera fani wo Qur'an. Assalamu alaikum. Alina okubeera fani we yani. Ng'oyagala okuleeta obuzibu kwata amasimu g'abantu wano. Nga ndijimpemu. Genda mu audio. Owulire embaga. Mulimu ez'Abaganda eziwemula. Aha, ne ringitoni nga bamukubidde. Owulira. Bali mu kwepiica bali awo babirina mu masimu. Allahu akbar. Omukwano olemeddwa n'okusaako Qur'ani ogiwulirize. Wabula omanyi TV ezikuba omuziki we ziba. Omusajja kulagira nawe nti seeka mbadde nkyala abagalakisi. Nze ndogola mbadde nkyala wabukedde ndye pulogulaamu ki bya bino tojja bisobola seeka. Kati gwe obutabisobola bye owulira biri mu ssimu background. Nomanya nti obwedda akuba kiki? Akuba nnyimba. Tosobola kubigattika. Okumanya ennyimba mbi. Bw'oba osaana bw'oti eyandibadde awulira Al-Fatiha owulira kiki? Singa wano wadde wayogera amazima yanditubuulidde. Allahu akbar nga Kimenke ayingirawo. Tatya denja. Kale gwereka okugitya, leka okugitya kubanga awo okutesiwo, awo okutesiwa ki si wuwo. Abange twagadde duniya na omuntu natuuka n'ogiyiga, abantu natuuka n'okubeera ng'alaba abakyala bayina eka tebamumala ayina ofuna bewa. Muyina bishuga mami oba bibongerako ki? Ate mmwe abakulu mwagala obwana obuto mbubuzaamu omusayi kuva ddi? Wallahi abantu mbubanonya baana bato bazza baba musayi gwe bakugamba omusayi gw'olina tegukumala. Allahu akbar. Mwe appetite mugijjawa. Tugenda kugamba ki Mungu? Kubanga tulabira ddala nga bwe bakugeraganya ekituufu ffenna we tugwa tuyina ebintu bye tukola nga naawe obikoze okimanyi bwe banaabikubuuza tolina bw'obinnyonnyola. Akaana kenkana n'akeewuwogo kagambe kakuzzeemu omusaayi ko kayina gwenkana ki? Siina nagwe nali naye ng'ageze mu ddwaliro naye nga teweeyagala musaayi noonya bwona obuto. Assalamu alaikum. Edduniya eno yo weeri, edduniya weeri. Nze nali olwokuna oluweddeseeko olulabi waliwo omuntu gwenjagala mbabuuzeeko. Omusajja ajjanga buli lunaku buli lwakuna n'agenda mu katale awo era mwegenderesenga nnyo bakyala bammwe n'emikwano gyammwe gigula akazigo ak'ekitundu. Assalamu alaikum. Mwali muliyako ekizindala ekyo zekanagibbukwatera okubeera okumpi okiwulira kakiki kakitundu naye kakola. Oba oyagala omwagalwa wakwagale kesiige, oba oyagala okukuula omusajja kesiige, oba oyagala okukola ki kesiige. Kano ko kakitundu. Oba oyagala okubanja kesiige. Mubimanyi mubeerawo mwe mubugula. Andi kyenjogerako abasiraamu ddala n'ogenda ogula akazigo nga ka kitundu ne bakugamba n'ogandika n'akazigo ka kitundu naye kakola. Mubongo teweebuuza lwaki tekajjudde kana akakola obulungi. Ekyokubiri akatunda abeera mu kanzu kye neebuuza yayita musiraamu si musiraamu? Allahu akbar.
kazigo kike weesiiga ddala ne kakwata mu nsawo y'omusajja ne kamuwunza n'akuwa ssente ako kennyini ne kabanja n'okubanja baddaludde kuwa ndigenda kati nga wakutenda muzina kati lumba kati togenda nkya genda ki wama dhalika nga mubugula inna lillahi abanga basiraamu tulabuke buli wakunajja ate buli wakuna babugula osanga ine entumu y'obupula bwa ssente buli awo nga n'abagula bagule kutiya eyagala kuggwamu naye nga ebigambo byayogerako bya shiriki bigatta kwani kuva ku ntandikwa y'ekizigo kyayogerako paka ku nkomerero kuba kugatta ku Allah omwagala yakugendako kazigo gwe bwoba olina amagezi kizigo kikyokola nekikomyawo yagenda n'agenda olwokuna oluwedde ne luno nodda ng'okyali mu sapatu y'emu kiteeteeyi kyekimu n'ogula akazigo noddayo gwe waba akubanja gw'obanja mbwate kali opposite kale baba bakubanja kagule bwoba obanja kagule tuddewa bwe bukagula babiri nga mugenda mutya mwe basiraamu mwe muve mu bintu by'ebicupuli omusiraamu bulina kubeera ng'obukkiriza buli wani bambi mujja kusiba ebikutuka ng'obusiraamu bwaffe tubukoze naye nga bye tugoberezaako bikyamu byonoona buwonoonyi bye tukola ekituufu akazigo ako kanyiiza tewebaka weesiiga akazigo buli kimu kitambule abisanze tebitambule kyogamba kusanza oli ku stage nga tolina kyokola kamba buulireko bino wammanga entandikwa y'okugenda mu bintu ebifaanagana biti obulamu bwe bukenderera ekyo nkulayirira kiringa bwolaba obwenzi bw'oyingira obwenzi bwoti bwavu automatically kasita otandika okwenda obwavu oba obuyise buli bwogenda okweraguza n'ogendako mu ssabo emirembe tojja sigaza ebyo bisooka kugenderawo tosigaza mirembe n'omulundi n'ogu ogenda kubeera ssaawa bina ng'ogugula na east and west toyina mirembe nga fitina ekujjudde oli awo toteredde abasiraamu mbeewaza oggulako ekitundu Allah tabaraka wa taala ayina ebijjudde Allah tabaraka wa taala naam mu bufunza bw'ekikyalo eyo nvuddeyo saba Allah abitutegeeze tukkiridde tuzze mu swatu taharimu tuli fenna tuzze mu suratu tahrimu agamba Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون الله تجزم القرآن يا أيها الذين آمنوا abange mwabe wayo ne mukkiriza Allah nombaka Muhammadin sallallahu alayhi ngokuva kunyambala yo oyambalanga buki nga busiramu abavubuka ku nsonga yo kwambala njagala gikonako seka nsonyi okukonako kizze buzi ate Allah nakuleta mu maaso
twegendereze byetukola tutya etwambala madde nnyina wendi naddeyo mu kibuga omuvubuka ng'ayina waliwo mwe mu busingo bitegeera ng'ayina essaati ng'eriko omukazi ayina emisota ku mutwe kifaananyi kyani ekyo seeka medusa simanya medusa nga buli akyambala abalibwa mwaba abasinze shaitani eyitibwa medusa era bagiteekawo kulaba abantu b'ekibiina kyabwe pule kweri esaati weziri ensawo weziri ng'omuvubuka seba kasala mukazi ng'aliko emisota nga mwambala munda mwe firimu ki gye muzannya ddala abavubuka twambadde seeka esaati eriko kigambo kiwamma na waliwo ezifaanana zityunga za mwenge na waliwo ezifaanana bwe zityunga za muki bw'oba ogenda okugula omusiraamu kakasa nti byengula tebikonana na dini yani ya Allah tuli fenna n'ebigambo obugambo byegendereze nam agambye Allah ya ayuhalladhina amanu qu anfusakum twagamba nti Allah yatusooka tuwoninga nze naawe osooka okola otya twekyekinge twetunulemu tusooka tukola tutya nga sinnaba kugamba Seeka Isa n'abantu b'empangala nabo nsooka kwekola ntya fenna oyimiridde otya awo wakyakutawaanyaawo weire okusooka okugamba nti lwaki siwaleka era nawe weekake ennyo kuwaleka kubanga ensobi tetera kuviikako ekaluba omuntu ogati kati neesonyiye okukuba betingi neesonyiye okoowola ssente z'amagoba neesonyiye okubeera nga ngenda mu ssabo neesonyiye obwenzi neesonyiye obubbi Allahu akbar ng'obadde ofunangayo nga wogenda mu kibuga n'osala ensawo ofunde emitwalo egy'okkumi kati olina ogenda opoota ofuna omutwalo salamu alaikum alabira ddala nga ye musiru asooka kumbe amazima amagezi gadduse dda ne gamulekera obusiru agamba kusooka weekyekinge weekubiriza okusaala weekubiriza okusiiba tuli fenna weekubiriza okwerekereza osaddaake otuleko mu muzikiti nga bwe tutudde nga tonnaba kugamba abantu bakusemberedde ko anfusakum gwe kennyini n'omutima go gukubirize gukuze ku kirevu salamu alaikum ku anfusakum kubiriza omutima gwo gusale empale na wa ahalikum naara olekogame mukyala we ate engoye ze zikkirire wansi owategereka bulungi igwe kennyini sooka weetereeza ogambe n'abeewo bakole batya tojja kgenda bakawuduumire gwe Yusufu wasadde Yusufu tannakulabako ng'osaala buli bwokeera ogenda bugenzi nodda neweebaka ate gweobuuza okusaala era naye ajja kugamba nakoze etya tuuka saala naye na sunna mulagire muzuukuke osaale nabo sunna omwana wanaakulaba nga naawe ojjumbira okusaala newe nabo mulagidde ajja kuwuliriza naam ko anfusakum abangi fefe nnyini twetambuli twekoleko twegambe twenyonyoleko nti Allah tulaba twenyonyoleko kutegeera Allah tumusinze wa ahalikum naara ne bannannyini bantu baffe tuwangala nabo tubagambe basinzaani Allah ebbaja yetulina ya kusinza Allah teri lirala nkiddamu teri kirala kye bakola batya kye bakubanje kye twasookeddeko oyo Manchester akuwaga akapapula kakuwaga eje mikwano ejikuwaga Mungu tajikubanjangako akubanja ibada yenga munda mulimu la ilaha abantu babategeeze nti oluvannyuma lw'okuvaawo kwange oba okubeerawo kwange muteekwa kusinzaani ko anfusakum wa ahalikum naara munange tegeeza abantu bewuwo nti bwe munaava wano ku nsi nga temusinziza Allah ewa Allah waliyo akaliro tukamanyi ewa Allah waliyo vaayo kolaki vaayo mpitewo kanaayo kyani kati munanga kanaatuuka okwokyani nga muli tutuuka mu maaso ga Allah nga mukyalawo tomujjukira tomufaako n'omwana nga buli omu yeefaako
yekka tulufenna waliwo kyana kyambata kikola kitya olugero lugamba lutya seeka ekyana kyembata kikola kitya omwana w'omwami ekyana kyembata kikola kitya kyerisa kyokka kyetakulira salamu alaikum ekyana kyembata kyekola kitya kyerisa kyokka embata takuteryana mumujje mulye yeefaako nawe omwana neukola otya kati tugenda tuka akaseera nga buli omu yeefaako nga tulinga byana byambaata omuzadde ali lulwe nawe oli luki lulwo maaso ga Allah n'agamba nti ku anfusakum tandika otegeeza omutima gwo gutereere wa ahalikum naara n'abantu bagambe bannanga omuliro gugigulibwa ddala wakuduha nnaasu walhijaara kubanga ye Allah yateekateeka omuliro ng'ebigenda okuyingizibwamu gwo guli ready okwokya mugenda kuyingira mu bantu n'amajinni kubanga mu ntandikwa yagamba wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun teri kyakutondesa fe abantu n'amagege n'ebintu ebisigadde teri kyakutondesa fe ebitonde bibiri majinni n'abantu amagege n'abantu okujjako kusinzaani ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun Allah tayataka kumuwa wa riziki ndi Mungu nde sente yange gitwale mu bbanga abadan tayataka yadde kumulisa yadde kumugabire fe atugabirira n'atuwa buli kimu ayataka kumusinza haqqatu katihi mu tufokola ki nakati Allah teka omuliro lwatuwoninze ndi yateka omuliro nga gugenda kwokya ebitonde bibiri omuntu yajeema ne magega agajeema nagamba alaiha malaikatun ghiladun shidad yagamba mbawoninga alaiha malaikatun ghiladun shidad yagadi kumuliro guli Allah gwatubulira kuliko abakumi bali bakabejja bamalaika ghilad shidad la ya'suna Allah talaba ndi wefuula omugazi tulifenna wamma kati kambuze mu seka kasi nga police enono wano omuntu wetagisa abasirikale bameka omuntu omu nga bagala kunona wano omuntu n'omupoliisa akuba jeeke nakusitula mu bbanga ne bakutwala wali ne ugenda kusaza kati gwe olaba poliisi kunona eri omu kati malaika ya Mungu ogenda kukola otya olaba sekaisa agandi olaba empingo noga ndi bannaye simuzinsiba tugende ne weetwala buki wekka nawe yingireyo wekka kati malaika za Allah ogenda zigamba ki agandi zo z'amaanyi nkambwe tezisalikako muki musale la ya'suna Allah tezijemerangani ma amarahum tezimujemerangako kukyaziragidde bwali balonze nti genda mu muliro mu mutwale zikutwala kaguddeyo kusinzira ku bye bakola wayafaluna marun zo zikola Allah kyazikoza atya nagamba Allah ya ayyuhalladhina kafaru wetutuka masoga Allah nga abajemu betunyonyola ebigambo bino ne bagana Allah agenda kubagamba ya ayyuhalladhina kafaru abanga mwabawa kanyanga bibabagamba ne mubigana la ta'tadhiru al-yawm olwalero temupapara sekaisa olunako olwo Allah jaga temupapara temwewunye temwekanga anti mwagana si bakiri baba gama nga temukola ki temuulira olwalero temuyina yimirira ntende yonna bibadde okola tereera la ta'tadhiru al-yawm innama tujzawna ma kuntum ta'malun buli omu agenda kusasula okusinzira ku byakola atya kati naawe bw'ogenda mu background ye ya leero bwe bakusasula ofuna byenkana ki subuhi weri dhuhuri weri asiri weri malibi wajisadde isho genda gisara ate mu sadaka ate mu byoyeze obina babakazi wokutteko bovugidde obwerere ngo ine kigendererwa bolisizo byonna bagenda kubikoboza bosaze ensawo obusawo wa sementi bwotutte ogenda kubinnyonnyola ebyuma bano makanika bano ebyuma byotutte ku pichi yabe ne mipira gye musigazza. Assalamu alaikum. Mbabulire nze naku yanno masaba nyumiza oseka wana wa TV. Wa TV yasigaza TV ya munennamu. Nangati kiro kyafadde nakisula neri
nyini TV n'agula bibodi ebipya bikinateekamu bipya n'agenda nti laba ono mukubye kale gwe lowooza nti okubye osiriwaza abantu n'agijjayo n'agikolawo naam tumalize ne aya zino naga nti innama tujzauna ma kuntum ta'malun seka jango yazine sira mwali kuno kwa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Naam, bismillahir rahmanir rahim. Fenna bakatuuka n'ababaddewo tuli ku nsonga ez'okubeera nga mu bulamu buno obw'ensi ebiseera bino tulina ibada z'edduniya oba emirimu gy'edduniya gye twesibyeko nga gitujja kukusinzaani gitunafuya tugayadde ate ng'ebimu ebitujja ku mulamu ati si bye byatuvuta si bye bituvunaanyizibwako tukoze bingi okugezaako okuba nga twesanyusa naye nga tebigenda tugasa. Naam, nina n'ekikolwa ekirala kyenjagala okuwabula n'okubeera nga nzijukiza abavubuka n'abasajja bakulu n'abakyala abaliko nga mbagamba ntya waliwo akakodi akaliwo oba enkola eriwo ku bantu abalina smart what smart abazina temusirise abalina smart abalina amasimu ag'ebbeeyi gano ag'esseereza Seka bateka obwenzi ku digito. Obwenzi babuteeka ku digito kati. Oli ayimirira eri n'asooka acha. Naye kuba ekifaananyi kubwererebwe n'amuweereza syu. Ani nti ondabye nti ye yonzo oyo. Osiimye tosiimye. Assalamu alaikum. Seka Rajab. Era biri mu bbanga omwo biyitingana malayika neekulagako ebyakatambula olwaleero wandidduka n'omusajja nagati kya nange ondabye weesalirewo weesalirewo onajja tojje kasaba n'okulagako kyalinawo noga ndi kati nzija
kale abavubuka seeka nze nasooka banyumiza baku imo bali begulira kuli ne betundira kuli ne balina bigurupu byabwe onoonya nti ye onoonya faanana atya nti bwati nti omwagadde nti ye mujja kwesanga mwe mumanyi tumaze obbawo wawe ne bavaawo ne weekwana abalala bo balina bigurupu byabwe babwenzi ku imo bijjudde kati waliwo enkola y'oku WhatsApp n'amasimu amalala aweereza naga nti ngandudde okulaba sikumanyi bulungi nandi ejja kuntegeera gwe linindaamu bamala ewiiki namba nga banyumya n'akwata obwererere amala oteeka ku ssimu n'abuweereza nandi baaba wakula gwe makula buli okwo butambula era nze kuganye Seeka n'okola ekigenyo nti buli ali muno atuwa essimu ogikebere nga kujiddemu password wandi mukafuwaza na kalila min Sheikh batono nnyo Assalamu alaikum teri bulwadde. Assalamu alaikum. Buba bulwadde aguba muze obo tebuba bulwadde Seeka babujjanjabirawa Assalamu alaikum. Abange mbakubiriza embeera efaanana. Assalamu alaikum. Embeera efaanana bwetyo. Naam? Weekako giveemu. Tuli fenna? Weekako gikole ki? Kubanga nzibu kujja ku ibada automatically tusaba Allah tusonyiwe itusobanga abatonde tugeze maaso oluvannyuma lwa byonna Allah atutegeezezza obulamu nga butambula atulaze byatwetaaza nze kennyini naawe kwemobilizinga twekoleko omulimu ogw'okwetereeza okudda ewaani buli omu ku kyokola gwakuba ku minzaani weemanyi gwatwala oyiro omulamu nosaamu omulamu omulala n'obwaga nti kati ono yaggwako n'omuleka Seeka assalamu alaikum ndeese essimu yange earphone tezisoma mulimu nfuufu n'onguza essimu endala kati nebigambo tebigatta nze gw'okubyeko n'osigaza ebyange nyinza obutakutegeera naye wali akola atya buli bw'obanga okikola manya yali akutegeera akulabye ate batera bikuwa andi kati wuliriza nze sikisaba kubanga baŋŋambye kifu olira yaŋŋambye kiki naye nga yakimanyi nti kiki kiramu awe muvunaanira era Allah naye wakuvunaanira lwaki ojjeemu ekiramu nozzamu ekiramu ng'olimba omuntu ofune neewuunya abasawo ogenda mu ddwale omusawo mutono nyaga nti oli mulabu gwe wetwala olabe okutu kukuba empiso nti kya aga nti walwala dda n'akussaako eccupa naye ng'oli mulamu nam agamba ya ayuha alladhina amanu abange mu abaki ya ayuha alladhina amanu abange mu abaki banna sibawulira bamwebase ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza tubu ila Allah mukoze ebikolobero bingi naye mwenenye wani obanegekesa bulungi biri byonna betutunulidde eri mala kubyesonyiwa tereeza kati kola otya wenenye mu lulimi lwonna lwotegeera mu mbeera yonna gyojjiddemu sooka wenenye wani mu kutereezaako sooka wenenye ebikolobero bye wakakola obadde mwenzinga obuwala gwabujjako embuzi nga ze wateekayo kati biveeko wenenye wani emigwa gireke nga gisibiddwa ku miti tubu ila Allah mwenenye wa Allah taubatan nasuha okwenenye okubeera nga togenda kukiddamu
okwenenya okwekalogera kola ki siriddira bino mbikoze mbirabye naye siddako sikola ki sibiddira asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum munange bw'onaabikola ng'okakasa Allah agenda kutujjako ebibi byaffe kuba mu nsi temuli atasobya. Are we together? Jyo twali wana shekhe nga tugamba si yesterday shyamuna ne wadde wanaga nti muvunaana abawalimu wekyabadde naye nabo bantu basobya naye tetuga nti ensobya ezo eziddiringanye ate nazo tezigumiikirizika. Ntegesa bulungi yensonga lwaki wano oteekwa kubeera nga wenenyewaani olwenenye olwotagenda kukola ki si kyaddira guba gufuuse muze guba bufuuse bugenderevu. Tusaba Allah tukingirize guleke kubeera bugenderevu naga nti oboolya we munaamala okwenenyewa Allah abanga okwenenyewa Allah zukuka ekiro bwolabanga basiramu bwolabanga olina ensobi nnyingi nga nawe okimanyi obadde musamize supa gwe mando zote zitula ku gwe obadde ng'oli mwenzi kaliba obadde mukubi wa zaala kaliba waliwo ebintu ebimu ebyeteekana okusooka okusiiba nga weenenya nga nawe weemanyi bal insanu ala nafsihi gwe wennyini weemanyi oli baswira ku mubiri gwo nawe omanyi byobadde ng'okola bamu batemu omanyi byobadde ng'okola kati okwenenyako kwetaagamuko buli omu nomanyi nti kati nteekwa kukola kino Allah okunsonyiwa. Bw'omala okwenenya toddira asa rabbukum oba olyawo omulezi wammwe kyaddaki omulezi wammwe yukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah ajja kumaliriza tuyingize ejjana kuba Allah yeetaaga nnyo omuntu abeera nga yeekuba mu bifuba n'agamba mu kifo kye naga nti bannaye ensobezza kankome wano mungu nsonyiwa. Allah kyaddaki bwe tunaagenda maaso ga Allah nga tulimu ababeenenyeza nga tusabye Allah tusonyiwe ne twesonyiwe okubeera nga tumunyiiza agenda kutuyingiza ejjana. Eyo shuwaddiru ng'omaze kubeera nga weenenya n'otereeza. Tegesa bulungi eyo shuwa what tekuliko kubuuza naye bw'onaagenda nga toweenenyeza nga waganyadde ogenda kuba weetyabidde akalimu obuki nam n'ebigambo ebyo olw'obudde tusaba Allah bitutegeeze. Mbajjukiza okusaalako ekiro mbajjukiza okubeera nga twekwata kutendereza Allah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar n'ebisigadde tusabe Allah ye mumalizi waffe tumwebaza akaseera konna katumalidde nga atulabirira kubanga si kyangu kubeera nga gwaliwo nga balala bagenze. Nze buli wendowoozaamu abagenda nga ndi muvubuka na wano kubadde nkyali muvubuka nga ndi mulenzi naye nga tikali wali bali wa Mungu tebaddanga muyadde kuba simu ku nsi n'essigi neebalambula teriiwo wewekanga eggumba ly'omuntu mu nnimiro osooka kudduka. Assalamu alaikum. Batabani ba Adamu alayhi salatu wassalamu eyasooka okuva mu bantu naye ali mu ttaka. Assalamu alaikum. Si magezi gange naawe kubaawo tusaana twekyekingi kuba gye tugenda kutuuka nga kadde kakulya buki nga tewali kukola. Even twetereeze Allah musonyi tumusaba Allah bitutegeeze atusiime nga abatonde bye tukola ebirungi ebikyamu Allah bitusonyiwe abange twenenyeze Allah musonyi. Subhanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.